okwanjula n'embaga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino byonjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda tekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Do you believe in love? How crazy it can be, 'cause I can't take it tululu. Osibye cyane mukwana ali mukulaba Delta TV tukole banango gambo otya nange tandise nakayimba akaliko mama bananga bakagale nakuzina bali mukwano na walaba Delta TV nkakueleza ninga nkujikizako nti yo Sunday wedde twaliko e Sweden ne tudde London bana aba Delta TV abalaba Delta TV nga mwesimye mayinti tulinya fenne nnyonyi twali Sweden ne tudde London wabulange Sweden we namulanda twalaba omukyala gwe bayita Hilda Nambiru n'omwami we Kasujja ate ne tulaba n'omwami gwe bayita Mood Kawere ne mukyala we Betty Navuga. Emikolo gyombi gyali mirungi nnyo olwaleero era tulina emikolo ebiri, tulina embaga eyo gyolaba ey'omwami n'omukyala oba Salongo ne Nalongo Babageya ate ne tubeera n'okwanjula kwa Hussein Kwikiriza ne mukyala we Shamim Matukunda. Osibye otya bampita Sharita okubeera nga nkutuusako programu eno. Ekiteeteeyi kino nga bwondaba mukwano, ekiteeteeyi kino nga bwondaba era abinyambaza ebiteeteeyi bino ebikola figa n'onyuma bulungi nnyo abinyambaza ye City Bridals ku Kamukamu Plaza wali eri Kwentebe Road eduka number GF 34. City Bridals aina gowns enungi, aina changing dresses enungi, aina maids dresses enungi, aina jewelry wabagole, akola invitation cards ne motoka z'abagole ezipangisibwa. Ali Kamukamu Plaza Kwentebe Road eduka number GF 34. City Bridals, thank you so much. Ate ne gamba enviri ne makeup katika mama Sharita ngakoza akaviri ye ngakoze makeup. Sharita's Hair Clinic ye saluni ekyasinze okukola ku bagole n'enviri za bulijjo nga kano tuzikola pencil retouch kusala nviri njala byonna ku Sharita's tubikola n'okusomesa babagala okuyiga enviri nga tutandikira ku mitwalo 10 jokka ku Nasa Road wali eri ku kizimbe Walinge Bridal ya KCC. Esimu yange kweri osobola okumanya ebisingawo gomesi ez'omulembe oyina zijja ku Maria's Bridal. Maria's Bridal ali awo ku Zai Plaza ku Loom Street bobeera otambula ojja kulaba ogupande ogwo gunene nga kuliko Sharita nga pozinga nga kusongera nti we wane wa Maria ina gomesi ennungi mwana gwe gende wa Maria ku Zai Plaza level 2 room 4. Maria, thank you so much for a very nice gomeses. Mbadde akagato kalaba akagato kano omwami ampa engato zino ennungi ye Kato Sales Center. Okalabye mwana gwe kalabye akagato kakato. Yes, oyambala engato n'ebigere byo ne birungiwa ogenda wa Kato Sales Center. Kato Sales Center ali ku Skylight Shopping Arcade. Gendayo akwe engato ennungi mukyala Kato mukwano Hajati nawe nkutumiddeko nnyo. Kakati no lwaleero tugenda kubeera nga tusookera enansa na kyebando nga tugenda mu maka ga muzeeyi niwamanya Isa nga muwala we Shamim Matukunda ye yamugambye nti daddy sigenda kuswaza namuletera omwami okuva 40 ng'omwami oyo bamuyita Kwikiriza Hussein. Banange batubulidde engeri gye basisinkana mu mukikuubo ng'omwami edduuka lye liri wansi eri kikuubo gyakoma ngeri omukyala liri waggulu naye ng'omwami biseera ng'atindiga eggendo n'amutwalira apo ng'atindiga eggendo n'amutwalira apo. Laba apo kye yavaamu mukolo guno gwe tugenda okubeera nga tulaba. Banange yamuwoye namwama Harega Cash ne tata namwe omutwalo gwa Cash bwe yabadde afuluma omukyala bali bakonye omuziki nga kiragira ddala nti ddala bamukwano omanyi laavu y'edduuka eyo n'omutwalira kaswiti bwaguza kasitoma mpaayo kirasikali nakueleza nawe genda nina wa kasitoma ye laavu yaabwe ngweze zabadde nnungi. Omukyala alina akazigo alina amaaso amalungi yanyumye nnyo. Sharita's Hair Clinic yamukozeeko. Katulabe omukolo gwabwe tova ku Delta TV tukole. Mukole parking nabutumu parking mukole parking omukwano mumuwe parking kano kose wo mukwano
Lero njagala nkusuute Lero tula wodi abalete birabo Ene waffe twasoma kimulabweyo Isa amaaso olaba abalungi amakola Eno banna babitwa bagobaye waffeno Ono wange kamuwane Nebula ndina lumwalyawo Era nze nono mutulinde Munatutegesa bitimeyo Era nze wansanga nekimundu Wambodaboda darling wanzibula n'amasago Wanteba kanya kadulu Wambodaboda darling wanzibula n'amasago Kanakose w'omukwano Lavo njagala nkuwane Kanakose nze ne taata kamugambe Lero njagala nkusuute Sabasaliza abana berorere obulungi bwolinga ngali yebama ngali sabasaliza abana berorere obulungi wakira ngali otunulanga malayika otulapula oba tetunalabika pero lwentegedde toli malayika ntidde olinimbikanga nteba nyiza ntya kwemanyiza nti kwagala naye obulungi bw'obusika simanyi by'okola wabula mwana gwe olinga kiye kinyonyi ekiyimba tebayita ngali oli waddeme nnyo ngali sabasaliza abana berorere obulungi bwolinga ngali yebama ngali sabasaliza tukwaniriza nnyo ku Delta TV tukole era nga tugenda kubeera nga tusookera Kyebando Nansana wabula tutandise n'abako nga abako omwogezi Kolodaro Mugolo omwami asoose kubabuulirira ku ngeri gye balina okweyisaamu nga batuuse ku buko era ng'enteekateeka eri ewaka nayo nnungi nga kino kyeraga mu ngeri amaka gye galimu amagazi decoration omulungi n'embeera y'obudde ennungi tuli mu maka ga Muzeeyi Isa yazaala omukyala Shamim Matukunda omukolo guno oyinza okwebuuza nti amannya g'ababiri bano gasiga Kiganda wabula omukyala agamba nti yeyagadde omukolo gwe gukolebwe mu ngeri ya Kiganda kubanga ennyanjula y'Ekiganda gy'asinga otegeera era yenyuma abako batuuse era nga taata ayise abasawo basobole okubeera nga babagema okubawola ku bantu ba bulijjo Dalongo. Uganda nyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga agunde ayibene tangi nsanyukidde ddala okukulaba nja kukulaba taata kansooka nziza abaana bange mukulu katumwa
ndetera abaana be abantu abo mubagemye tubagemye taata mubagemedde ddala bulungi ye taata bonna babadde balwadde mubaddemu abalwadde babiri bokka abalwadde ye taata abalala mubagemye bugemye ye taata babadde nandwadde ki kampe ku dokita wange ansingako omukugu kyensinga okwagalako omwana gwe walema okweyitiikiriza mu kyotasobola wa omusawo ambuulire dokita nyinyonnyola abasawo abalwadde abo babiri babadde balwadde biki taata mubaddemu abalwadde babiri naye ng'omu muyinnyo nga muyinnyo katufiirako wano terave wano dadi naye ng'omulala ye tunga tusobola omukolako soko nyinyonnyole gwe musobola okukolako mumuwadde ki kuba oli omuyinnyo tugenda kukola lifaalo ndowooza kikiyinza okuddako dadi abadde n'obulwadde bwa talkativeness ono omulwadde asooka ye dadi nfudde nabwo bulwadde ye dadi simanyi abazungu baatuleetera nabo kati bulwadde buli mwabo ye dadi kati kambuuze oyo owa talkativeness yajjira kubona obupiki butukutuku oba mumuwadde eddagala ki dadi nsoose ne mwa microphone dose wanje kati ngenda tuma omu ku basawo bange amunteereko n'eccupa y'amazzi asooka agenda akikole nga bukyali sooka akikole nga bukyali bamuseeko drip ayizo tufiireko wano geno seeko drip yanguwa wange dadi bw'otumye okussako drip agitaddeko oyo omusuubira okuba nga ajja kuwona dadi oyo kati ateredde nga bamaliriza okuwoza kwatandise nga kino neera kyongera okulaga empisa abantu bano bafuna nnyo empisa z'ekiganda
abaana ye nabo baana bange alhamdulillah ate baana ddala wantamu atatese ndi wakola ki atese ndi wakola ki kale bampera entambula zimusembere nzaneera yali kikugambye era kitange ensonga eyo nzikiriza nze kugensaza lujja nzire ebukeeka wanyinaze sembere ntotula matitiri mu maaso ga taata kikulu ensonga eyo nalibadde ngikunnyonnyola naye nzaali asamwasamwa mu makaago muno nti njagala kino oba kiri so nga ate waliwo abaana bannyo abasobola okuginnyonnyola obuvu n'obuddo kitange abaana bannyo gye bali abajja okuginnyonnyola era mu bonna mulimu aliwa ajja okugirambulula taata tomumbuuza nnyo kati nga netandala ntya nga nkugamba nti abeera nsonga nga nvaawo nga nkugamba nti taata nti tukowa nti wali madirisa zone mashindi ako atulengera mwana gwe bigambo ng'olina bingi kitange okujjako nga gwosiimye noyita abaana bannyo enokyale mukwano kulikajate mwagalwa mukano bali kubera ngoli muklaba Delta TV tukole ndino omukyala SHAMIM Shamim ali very smart omulengela tulageko kutwala yes ye Shamim yawangudde omwami we Hussein Shamim anyumye nnyo yamakinza bulungi colors yellow ne red embirize ziri perfect makeup ali perfect anti yakolebwako salon ekyasinze okukola ku bagole Sharita's Hair Clinic ate bwaseka alina akazigo banange omulabe Shamimu soko mpa obugalo gwo bw'okuwangula yes webale kuwangula musajja webale kunsabira nnyo kya Shamimu bulungi mukwano ukikoze otya mwana gwe kugumiikiriza era omwami omaze naye ebbanga ki maze naye ebbanga lya myaka 5 mwasinkana ludda wannyamu twasinkana ku mirimu nze nali kolera ku dduuka ddala nga naye akolera ku ddala naye nga tubeera tukola ki tweraba nga mweraba mugenze kukola ki kugusuubula bintu oba nedda nga yajja ku dduuka lyange n'agamba alina by'ayagala naye ng'abazze labanze ngekyasinga omukuba kunze kazigo okitegeera n'eriiso okakasa nanne bw'olitunuza olumu nga tagula nga ajja buzi n'akulabako n'addayo ku lirye olwo nga zze ng'alina kyakuleeteddeyo ng'aleeta ki kyonna naye okusinga kyeyasingira ddala okundeetera ekyali mbungi zaali apple Sharita's Hair Clinic enkozeeko bulungi nnyo era nga bwe mundaba njaka buyasi kati nninga kimuli kirungi maggwa ogenda lumba olulenzi maama obuwala obumwesudirizako sooka obukakase abawala bonna abalokera Hussein
ekintu nkigadde. Salamu alaikum sebo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwe bali kutuuka ku lunaku. Alhamdulillah twebaza Katonda okutusobozesa n'okuteeramu obwangu nyabo. Sebo olunaku lutambudde lutya sebo? Alhamdulillah buli kimu kitambudde bulungi kitambudde nga twakisuubira twebaza Katonda ku lwekyo ekibaddewo kyatukoledde sinyabo. Ate n'embeera y'obudde nga nnungi. Alhamdulillah bina tubiyebaliza Katonda oyo w'amaanyi. Emboko yo girabyeko. Zinagirabako. Bambi naye owulira otya leero? Mpulira essanyu lingi nnyo era sina nawe kutandikira naye ekikulu twebaza Katonda olw'olunaku lwa leero nnyabo. Essebo omukyala ng'ogendanga ku dduuka lyabwe ng'ogulaagulayo ebintu kumpe gwe wali olabye era wali olabye kyekyo bannaye sina wa kutandikira kubanga byonna byonna bya Mukama kyekyasinga okukuba ebiiso era nkitegeera. Mu bbanga lino lye mumaze mulina biki by'omuyizeemu ssebo? Ekisinga okwagala ndaze okwagala era njagala okumwebaza olw'okunjagala n'okunzikiririzaamu nti nze mutuufu era nzaamusaana. Omusajja omwami ono muntu mukakkamu nnyo namusinkana ne tukwanagana naye mu byenfuna mu byensimbi musajja wa mirembe nnyo era mukakkamu wa mazima amayitirivu era nsuubira n'omukyala gwafunye olwaleero Shamim agenda kumukuuma nga bw'ali omwesimbu mu byenfuna. Amina ssebo. Saba Mungu abawe ezzadde eddungi era abawe n'obufumbo obulungi.